ulire lwaki onnumya otyo wabuyu David Lutalo teyakubulira nti omala okuwalampa Kyagulanyi ebivulu by'omu kibuga byesonyiwe gende yateranga nga tebategedde tebamanya nti bwalanze eyo kibasobola okukusombera kubaki ku bantu ne bakujjuliza ku bantu naye wano tomanyira Kyagulanyi no succeeding wegenda obuuze ba Bebe Cool obukode bwe bakola nabo bayita babaleetera buleetezi basi zireeta naye ekivulugo akyetegekedde bakuwa miliyoni 7 omanyire Kyagulanyi wafiiriddwa miliyoni ebyo kati ate ng'olese okufiirwa miliyoni 2 buli mwaka obadde ng'okola ebivulu byonna wabiyiwa kumanyiira musajja kumanyiira bannayuganda ogenda kukiwulira gwe mugende mutegeke eyo gye tutategedde ensi gyetannamanya naye azilonga aziwamanyidde Kyagulanyi okutegeka awo muyina leeta basi kusomba bantu abasasudde babadde 7 wagabye tiketi 1000 ezo naye ku 2000 ze wagabye abantu bazze 400 ku tiketi ze wagabye ez'obwereere Kasuku yabalangidde no balangira n'abagamba mwe mukube enduulu tiketi bakuwadde ya bwereere ate tokuba nduulu musembere wano basose kunoonya ng'oganye n'olinnya ku siteegi naye mwe mugenda tuwoomera omanyire Kyagulanyi banno tebakubuulira bukodyo Bebe Cool genda okube ku Bebe Cool akama omubulire gwe okikola otya ajja kubuulira nti balamufe abatusombera nkubuulira bakuwa miliyoni 7 n'omanyire omusajja nga takuliiko mazima nga takuliiko wadde n'omumanyira n'omuprovokinga n'omanyire omusajja nga wallahi takuliiko takunyega nga n'ekibivulu byo bye walinga okola yakuhypingangako n'ebivulu bye walinga okola yavangayo n'akukolera ziki n'akulangira nako abantu ne bajja era wali ofuna wali toli mwavu wabuyu buvubuka butategeera n'okatunuulira kalingako n'enkima n'okatunuulira n'ogakano nkima ye yakazaala kiki ofaanana enkima n'obwongo nabwo bufaanane obw'enkima temutulipresentinze bulungi bawabuyu bakutwale mu zoo abalambuzi batandike kulambulako bagambe waliyo ku maziko agafaanana abantu jojjo funira kasente naye omuziki gwesonyiwe omuziki guleke watema muti kwotudde ekyo kyoba otegeera ogenda nagenza okukulaba ate otwalaganya balama bagamba a bad worker blames his tools ako kazungu katuufu omukozi omubi anenya biki byakozesa kati gwe wekwasizza byuma temulinya kyoga ebyuma bye byabaganya okujja abasoose okujja bakubya amasimu ne bagamba buno obuuma bufute mujja abantu tebazze ebyuma nibo byali baddewo nibo walirese kawuufa ababaddewo kabadde kamalo basaanikira nkubuli nibo walikozesezza kawuufa kati ebyuma bya balamu onenya byaki sound ezimu babadde speaker ezimu babadde balino zijjako ng'abantu bali awo ne bagala speaker zaaki kati wabadde oyagala biragewa sound eko eyimbire baani temumanyira bumanyizi nammwe ba wabuyu oba kafaanana maama waako oba taata waako nze simanyira kumanya Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV ebigambo ebyo biwulidde bya Wumalu Kisekka ku nsonga ezaagenze mu maaso ng'era bwe nazikuwadde kati gwagoberera bino byonna ogenda kubanga obifuna togenda kubanga ate omisinga ensonga yonna abakulu ababiri bakyekoze wabula ng'ono ye ebyamuleetera obuzibu awo ku nkomerero ndowooza ngenda kubanga mbikulaga otegeere obuzibu bwavaawa era abantu bamubodde nga bamuboolera ki byonna njagala kubanga mbikuwa era nga sinaba kubanga nkuwa bigambo byamula kuba leero nkuleetedde ebigambo bingi nnyo nga buli omu awa endowooza ye buli omu awa amagezi ge n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo kati njagala nsooke nkuwe ebigambo bino nkuzzeeko k'emabega then oluvannyuma mbeeko omuntu omulala gwe nkuleetera ebigambo bye era nga naye ayogera ku nsonga y'emu eno gwafite omutujju mwaka guno gwennyini mwezi eyo gwalinga gwa 3 gwa 4
yagenda e Busaabala n'akola kino kye njagala olabe gwampuliza ku mukutu guno. Ndi ku One Love Beach e Busaabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu. Just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busaabala. Ye artist asinga ettaka okitegeera, so njagala tu leading by example tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera. Abakyala b'e Busaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Twagala zimba eddwaliro tugenda zimba ddwaliro. Chairman so principal ye contributing obutabo bwa sementi 2 n'omusenyu. Obutabo bwa sementi 2 n'omusenyu n'abalala batandikira awo. Tulina ozimba eggwanga Uganda. Omusenyu guze sementi wuno n'ebira tubeeta n'emitayimu tugenda leeta. Tugenda zimba eddwaliro e Busaabala. Kale omusenyu jafuna ekyokuggyawo. Tegera oguyingize principal gumukwase. Ngezezaako munoonya ku ssimu simufunye. Ne kati bibyo mbirese. Tuzimbe eddwaliro. Yama just wetaga 10 ku 10. Yama. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna olina obubonero buno wammanga. Yes, ebigambo biwulidde era olabye ekyaliwo. Omusajja oyo akola ekyo ekikolwa kye yakola gwampuliriza ku mukutu guno. Njagala kubanga ate nkuwa ebigambo bantu bangi boogedde ku nsonga z'omukulu ono era waliwo ebigambo byenjagala owulirize ebirala nga sinaba kubanga nva wano nina abantu nabawererako ddala byenjagala obeere ng'ate owa obudde buli omu gw'atasobodde kubeerayo ogenda kubijja wano naawe yabaddeyo oyina by'otaalabye byenjagala obeere ng'ate obisanga ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kansooke nkuwe bino ate nzije tubeere nga tweyongerayo mpola mpola n'ebigambo nga bwe bigenda okuba nga ate bitambula ku mukutu ogwa Red Zone TV. Gavumenti ogityangalibwa ekitiibwa. Mutiwe gavumenti ekitiibwa nkambwe. Gavumenti eyo nkambwe nga weefudde agikolera. Kati munnaye gwe bawaayo nze nkyali ku bantu be bawaayo. Omuyimbi omu ku abo be bawaayo yagenze n'akola ekivulu. Abisi ne mukuto wa Bobi Wine. Nga tannakola kivulu yalabiddwako ng'agenda ewa Kiseka agaba tickets z'obwero agaba tickets 10. Free tickets 10. 100 free tickets. Abantu 10 babira bato ne 10. Nga bagaba tickets z'obwerere nti abantu bagende balabe. Abantu abo 10 nga bakeerayo. Nejjukira bonna beemanyi nkolera guno omudaala nze ne guno omudaala bawa Kiseka bonna abadde beemanyi nga bayingira kivulu kya musajja n'omulamwa gw'okusikiriza abantu abalala nti betuyingidde mujje mwe mulinda ki sikulwiseeyo. 10 kyagenza okulaba nga kisigadde 10. Obudde bugenda bakyali 10. Mick Wine ebyajjuzza bakyali 10. Nga 10 kigamba bino birimu okuswala. Ani juga tulina buterefayina, tulina amasimu bakebera ekirimbo eri abakazi be basinga, eri abantu bangi, eri bagoba n'okugoba, eri wajjudde. Nga 10 kigamba akatufulume wano tuve wano. Bali abasajja banyiivu. 10 tekyategedde nti bali tebagenze mu kibulu bagenze mu komera. Kali nkubulira okufuluma. Omuggo gwafukubi, omuggo gwavuze kuliko n'ekirefu. Awone abaza twagala kudda waka kuyonsa ng'omuggo babagambye temulina kufuluma wano tulina okukuba ebifaananyi. Kati mbadde nsaba gavumenti ensonga eno egiyingiremu.
abducting abantu bawamba okusimusanga Uganda ekikumi kyawambiddwa nga newo ogamba nti olaba bakazi bendala bagamba bananga mabere katuyita tulina okudoyi tuyonze bagamba nti mufuluma wano mwezi fuluma tulina okuba ekifaananyi kya eriyo ekifaananyi kya eriyo ate nakyo bambi ekyafukubiddwa nakyo kyankwasiza ennaku bakinyizenyize kiti nga tuleera lukululana gye banyigidde mu mabira bannange oba okyayeeyo kwata ku Simon ononye ku 10 ekyo musabire muteekabe 10 ekyo mu ssaala abantu bazze waka n'enkovu omuggo gwavuze mu butondo bwe babadde muti babadde 10 buli omu yazzeyo n'ekisago gravity ze siri kusonyiwa no bagala mbalimbe bannayuganda mwenna nga tunabakola kintu kyonna soke tusiime Mickey Wine kasajja katono okanyomera mitala wa mugga bayimbi batono nnyo abadde bayinza okuyimirira mu lugwalo oyo naye Mickey yagamba mumumpe ne mubakubira ekigo Mickey webale bayimbi babadde bati omusajja oyo mwebyo ebintu ebyayimba ebyekisirwa Uganda we yatuuka oyo music gwe bategeera naye Mickey yagamba mumumpe mubafumulire ejjoogo se wali mazeewo dda kati agatugamba ki omuntu n'ojooga n'ovuma n'ogeza ekibuli temuli muwadde akayisa naye wallahi buli kintu kibaako n'enkomerero yakyo nze nsiima Mickey Wine oli musajja bayimbi ba Uganda batuna badayinza okuyimirira musajja oyo ku lunaku lwe lumu yaani aliwo abadde ayinza oyimiriramu oyo musajja nagamba munkwasi ku lunaku lwe lumu ani naye Mickey oli musajja nnyo Mickey webale nze Mickey nkuwa ekitiibwa ate zaba nabagamba era bannange tukwesaba ssebo Mickey tojjanga okwo waliwo n'abalala tugenda okukuloopera ssebo Mickey Wine waliwo abalala tugenda kukuloopera n'abalala Mickey webale yegwe musajja mu basajja abayimbi batono tebakulimba Uganda abadde ayinza oyimirira mu lugwalo oyo naye Mickey webale oyo omutuwonyezza kati awo kibayita amaanyi g'abantu alandika okugalabako Mickey Wine thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.